nsaba owulirize akagambo Bobi Wine kagambye Bebe Cool wenkomye okutegeera nafa sinazuukira. If you see a Rasta man posing around with dreadlocks but not believing in equal rights and justice, that is not Rasta, that is rascalat. His Excellency Robert Kyagulanyi wetwogerera sawa zineno asindisa omukulu amanyikidwa nga Bebe Cool omuyimbi mu kye bayita depression. Kiki kyakoze byonna ngenda kubeera nga mbikunyonyola mu video gye nkuletedde mu maaso awo yonna ogenda kubeera nga ogyerabirako. Wali ku press conference wabyogeredde naye nga tetunagendayo. Video eno madde nsaba osooka gyempereka like ebirengeso otambule tukeerawo bonna abandi yagadde okumanya kwino information naddala bonna abali ku side ya National Unity Platform bagamba nti Bebe Cool ebyaddala ayina okukyusaamu mu mbeera ze hategede ebyaddala baani abali mu kunyigirizibwa hasaawa zineno nammwe musembere waneno olunaku lwaliro nga bwenkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi ku press conference ye gyada ategese wali kavuule ku National Unity Platform avuddeyo nategeeza ensi n'avaayo nabagamba nti oyo Bebe Cool alekerawo okubeera nga alimba abantu tino Rastaman oba wetegereza bulungi mu histories z'abarastas nga Bob Marley nga olaba waliwo Bob Marley waliwo Lucky Dube bonna baali balwanira ki baali balwanira freedom oba agamba nti democracy z'abantu. Kati walaba Bebe Cool nga yeeyita Rastaman ate nga yali ku side y'abantu abanyigiriza abantu abatamutegeera. Njagala kumanya nawe ndowooza mu comment section mulowooza kyayogera ebyaddajjala gye kiri oba nedda. Sokolabe tume tuyongereyo. Remind me of Buju Banton, you remind me of Bob Marley, you remind me of Sizzla Kalonji, you remind me of Capleton. All those artists that many of us grew up watching and aspiring to be like believed in one common thing: equal rights and justice. They believed in freedom for all people, especially the black people, the African people. So if you see a Rasta man posing around with dreadlocks but not believing in equal rights and justice, that is not Rasta, that is rascalat. So I salute you, my brother. We bali nakubulirira abavubuka. Kikulu nnyo abavubuka omuntu ababulirira ne bawulira yoyo omuvubuka ngabo yoyo ayise waje bayise. We bali bajjukiza nti okubeera omuntu omubi tekikufuula wakabi. Milako, you put it straight. Be serving under the National Unity Platform. And this that I'm promising, you are going to be responsible to deliver to your constituents. This is going to be government policy, and all leaders are going to be charged to deliver this. So explain it to people so that people know exactly what to demand from you when we are in power. Make it clear. Make our manifesto your talking points when you go to speak. Don't promise people warranty. Let's be different from those that we are fighting against. And further, we request you to simplify it even more in your languages. Make it understandable. Simplify it further. Those of you that are on social media, please help us. Share these on your social media handles. We've been saying that that phone is a very powerful tool. Please lend it to Uganda. Lend your TikTok account to Uganda, your Facebook account, your Twitter account, all platforms that you can. Show people what Uganda can achieve. Even if you don't support the NUP or the NUP candidate, at least let every young Ugandan understand what Uganda can turn into. And then we can decide who takes us there. I've already shown you that me, I have the law to take you there. But at least let us first understand where we want to go as a country. Let's understand the kind of country that we want. And then we will find the courage to take the first, second, and more steps towards that Uganda that we want to get to. So, help us. Push it. I know we have different talents. Those that can animate it. Break it down, simplify it. Let even a young child of 5, 6 years understand the kind of country that we want. Because we are not going to stop. I told you a few weeks ago that we are not going to wait to celebrate when we get there. We shall celebrate along the way, even knowledge.
Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Manya aleni skini kati bwaba teyagwa bayeziringa aba n'ensonga za alien watugamba wano nti alien bamuwala natajja kukwatibwa. Bamukwata Tebamukwata naye era mwaba abiyingiramu. Mwawula abawunyanga toyi ne toyi. Ebyo byawula. Nakyo ekikwagaza alien sikini kitubuulira olwaleero. Yali munaku yezimba. Yali munaku nga atembeya buuma nakuddukira ku piki z'abantu ezifudde ku kkubo kati alina kyayina. Nali neetikka nsawo kakati nange ndi big boss. Naife ne tusobya. Naye ko mulala agenda akikolola b'ebinyo babitwala nga kaguddeyo. Singa mulala yakikola nga si alien singa mwamusiba. Ate singa bwegenda okikola olaba gwe wavumavumi mukazi n'otandika okubira balamu nyamba. Nyamba taata wange yafa munnange bagenda kunvunaana olwa taata wange. Just kasango busango mbubuli efukidde. Ekyo kimazi kyammwe kyetunanga omulambo mbusana kiyinza okunsiba. Ngoye asibaani. Naye saaka ababwe nti nga bw'oyogedde. Mbala mu nyamba oba kyefukira. Aleni sikini alina omukisa kyemwagaana okukkiriza. Omukisa gwe guliko era ne guggwawo. Ajja kuba takyasobola kusala ku salaama naye akoze ebintu ekyalimu abayimbi abalala kulowooza nti ate yalina emikisa gyabwe alina emyaka 26 abamujjonkera ba 55 tulaba nti mazibuzi. Omanyi Katonda yatuwa ennaku z'okufiira mu myaka 6 Kamiliyoni abulemeko kugenda. Giri emeka yogera Bayibuli yogera ku myaka 6. Abuzaayo ebiri. Abulayo ebiri nga tutandika okuyimba ampise Mukama. Oko yange yo joli onaze n'omusaayi gwo ogwo singa byonna kanzije Yesu. Olwo Kamiliyoni ng'agenze emyaka 6 kyasindika naye emyaka ne bwe badda mu bwavu bombi bombi bavudde mu kuyimba era ne sikini aleka Kamiliyoni. Kamiliyoni yazimba kalina nga abantu bakyali bagwagwa nga bawayo sente kati abiyimba olabe. Osegadde bw'okwata emyaka gyali misikini alina obuwangazi bwa myaka 38 emirala naye gwe giwa omukulu omugambe nti oweza 6 ogenda ate aliko okugamba nti oyali ow'amayanja nze muwama ngenda